Ojuka Ablo w'emyaka 81 nga muzibe yazze ku kampani ya Vision Group okwekubira enduulu oluvannyuma lw'okunyagibwako ettaka lye ko n'okumutiisatiisa. Ategeeza nti okuva lwe yajja mu Kampala ng'aveerira talina waasula wabula asula ku poliisi ez'enjawulo kw'ossa n'enguudo z'omu Kampala nga n'ekyokulya okukifuna lutalo. Since 2008, I've undergone enormous problems threatening my life, ranging from sleeping for 1 week without food, sleeping outside, mostly on the streets, and sometimes in the police station. Abamu ku bazze n'omwami ono bannyonnyodde engeri gye bamusisinkanyeemu. Mbadde mulabanga ndi awo ku President Office ku Parliament ng'ajja ne bamugoba oluusi ababboda ne bamuyamba ne mugamba kiki n'aŋŋamba nti mukyala wange yafa, abaana bange 2 baagwa eddalu ati butabika, abawala nina abaana 2 sina wakusula nsula ku street, abaana bange President yakkiriza n'abaweerera nampa dokita anzijanjabe. President n'awandika ebbaluwa n'agamba nti bampawo okusula ne mubuuza papers ruwa najja papers nange ndaba mu President yakkiriza okumuwawo okusula naye ne bamudojinga. Ojuka akubira omulanga eri abazira kisa bonna abasobola okumuyamba nti kuba ekyokuba omuzibe si buteesobola. As I'm now shedding tears, him handled me and comforted me and brought me here so that I can be heard, I can be seen, I can meet His Excellency to solve my problem. During the struggle, I have no home, I have no house, I have nothing. Wabula omwami ono abadde n'ebbaluwa ng'agamba nti President w'eggwanga yamusisinkana erira n'amusuubiza okumuyamba kw'ossa n'okulabirira abaana be. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.